waliwo omukyala yali mukyala muddugavu. Omukyala yali agwa ensimbu ng'afuna obulwadde ne bumukuba n'agwa. Kati najja awali nabbi olunaku lumu n'amugamba, ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, inni atasarra, nkubibwa ensimbu ngwa wansi, wa inni atakashafu, ate bwe ngwa wansi engoye zange zeebikkula, nsabiraako Allah subhanahu wa ta'ala amponye obulwadde obwo. Nabbi n'amugamba alayhi salatu wassalam, n'amugamba bw'oba oyagadde nsobola okusabira Allah n'akuwonya obulwadde obwo. Oba si ekyo, ate bw'oba oyagadde osobola okugumiikiriza n'obulwadde obwo paka lw'onoofa, Allah n'akuwa ejjana. Makulu Allah n'akusangulako ebyo byonna, kubanga obulwadde busanguzaako omuntu amazambi. Era Nabbi yagamba nti omuntu asobola okulwala naye obulwadde bugenda okuwona ng'amazambi gazze gamukutukako ng'obukola bwe bukutuka okuva ku muti, agenda okuwona nga takyalinako zambi n'erimu, nga Allah yamuleetera bulwadde ne bumunaazaako amazambi. Kati omubaka alayhi salatu wassalaam bw'amala okugamba ekigambo ekyo omukyala n'agamba nti kaŋŋumiikirize. Ate weewuunye n'afuna bibiri. Obulwadde obwali mumukuba nga buli kaseera bagamba bwayisangawo ebbanga kumpi mwaka mulamba nga tebuzzeemu mukuba. Ate n'aba ng'afunye n'ekiri ekyebbeeyi okuba nti Allah amusonyiye, Allah agenda mumuwa ejjana. Era lumu Ibn Abbas yali atudde na Nabbi yafadda ng'atudde ne battabiina, n'abagamba ani ayagala okulaba ku muntu w'omujjana? Ne bamugamba aluwa? N'abagamba omukyalo oyo gwe mulaba omuddugavu atambula, yajja awali Nabbi ng'obulwadde bumuluma. Nabbi n'amugamba bw'anaagumiikiriza n'obulwadde Allah agenda mumuwa mu jjana. N'abagamba oyo omukyala wa mujjana. N'olwekyo okufuna okusonyiyibwa Allah kyekyebbeeyi mu byebbeeyi omuntu byalirwanye okubeera nga afuna. N'ova ku nsi ng'ow'ekitiibwa Allah okakasa akusonyiye. Ebintu 16 by'oyinza okukola naawe n'ofuna amakula ag'okubeera ng'osonyiyiddwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisooka min asbaabi al-maghfira, esookera ddala at-tawhiidu wa tarku ash-shirki min a'zami asbaabi al-maghfira. Ekisookera ddala ku muntu ayagala Allah okumusonyiwa, at-tawhiidu, okwawula Allah n'okulekayo obushiriku, min a'zami asbaabi al-maghfira. Eyo y'ensonga ekyasinze okubeera ennene kwoyo yenna anoonya okusonyiyibwa Allah. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu, Allah yalagaanyisa abakkiriza, wa amilu salihaati, ne bakola emirimu emirungi, lahum maghfiratun, agenda kubasonyiwa, wa ajrun azim, era agenda kubawa empeera ennene. Abakkiriza beba batakola shiriki, Allah yabalagaanyisa empeera ennene. Mu aya endala Allah yagamba nti innama almu'minuuna, abakkiriza abannamaddala, alladhina idha dhukira Allah, abo Allah bw'aba ayogeddwako, wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gifuna okutya, wa idha tuliyat alayhim ayatu, ate amateeka ge bwe gabeera gasomeddwa ku bo, zaadathum imanan, obukkiriza bwabwe bweyongera, wa ala rabbihim yatawakkalun, ate eri Allah waabwe gye beesigamira. Omuntu ayeesigamira Allah tabangako mushiriku. Alladhina yuqimuuna as-salah, abo abayimirizaawo es-salah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, nemu ebyo bye twabagabira nga bawaayo, ulaika humul mu'minuuna haqqan, abo be bakkiriza abannamaddala, lahum darajatun 'inda rabbihim, bayina amadaala agawaggulu ewa Allah, wa maghfiratun, neki n'okusonyiyibwa, wa rizqun karim, ne riziki ey'ekitiibwa yejjana. Abakkiriza Allah yagamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah tasonyiwa kukola ki?
kumugattako kintu kirala kyonna. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, alisonyiwa ebirala byonna kwoyo gwali bayagadde ebiri wansi wa shiriki. Naye shiriki tamusonyiwa. Kitegeeza omuntu yenna awulira nga atakabana ayagala afune okusonyiyibwa kwa Allah, kyalina okusookera ddala okukola namba 1 kwe kwewala obushiriku, kwe kuba nga tasamira, tamala balongo, talina yirizi, tasiba byawongo n'ebirala. Ensonga ey'okubiri, omuntu ayagala okusonyiyibwa Allah subhanahu wa ta'ala, attaqwa, okubeera nga mu mutima gwe oyinamu okutya Allah. Bwe bagamba nti ekyo Allah takyagala n'okireka, ne bwe obadde okifunamu ssente nnyingi, ne bwe kibeera nga kibadde kigenda kukugasa nnyo, ne bwe kibeera nga kya mugaso nnyo gy'olina, ne bagamba ekyo Allah takyagala n'okireka. Ate ne bagamba nti ekyo Allah akyagala n'okikola, ne bw'obeera oyita mu bugigi okikola. Kasita omutima gwo oyingiramu okutya Allah, Allah mu bantu bagenda okusonyiwa mulimu abantu abaali ku nsi kuno nga bamutya. Allah yakyogera mu suratu Al-Anfal. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, aya 29, ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, in tattaqullah, bwe munaaba mutidde Allah, yaj'al lakum furqana, Allah agenda bateerawo okumanya ekituufu n'ekitali kituufu. Ebintu bingi ku nsi kuno, naddala ebikolebwa mu busiraamu, abantu abazuula bye bateeka mu busiraamu ne bavaayo ne babirwanirira, baseeka abalala ne bavaayo ne bagamba bannaye eyo bid'a, ekyo nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallama, wadde baseeka abakulu bakikola, wadde baseeka abayivu bakikola, naye ekyo nabbi yakigaana. Kati abasiraamu ababulijjo ogenda okulaba ng'oli ayimiridde wakati ng'agamba nze ebyaba maseeka nabivaako, oli agamba bid'a, ate omulala agamba si bid'a. Nze nja kukola byensobola. Eddiini olowooza okola byosobola, eddiini okola byoyagala gwe. Ye gwe lwaki tosobola kwawula mazima nagatali mazima? Olowooza tewaliwo ekizibu ekigaana nga kiganye okulaba amazima nagatali mazima? Ye kambabuuze mu bintu ebya bulijjo ebyensi ebyobufuzi, ene wammwe ewamaaji seeka wano abantu beesimbawo bameka ku bwemupi mu kitundu kino? Beesimbawo bameka? 2. Bonna bayitamu ababiri? Bonna tebayitamu? Bawaako ki? Omu ye yayitawo. Bakozesa magezi ki okulonda oyo? Olowooza bakozesa magezi ki? Balaba nga ye mutuufu akoze eki? Asaanidde. Kati amagezi ago lwaki togakozesa kumanya seeka wa piraawo n'atali wa piraawo? Noga seeka ono ebigambo birabika bya piraawo ono. Kangende n'ebyono, ebyono si bya piraawo. Ono alabika asomesa ddiini ntuufu. Amagezi ago lwaki togakozesa? Amagezi ge wakozesa okulonda MP agwanira, noga kannondo ono oli n'omuleka. Lwaki amagezi ago gennyini togakozesa okutegeera seeka ayogera obulimba n'atayogera bulimba? Kyova olaba abantu obutaba na taqwa y'ensonga lwaki ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tabaawulirawo nti kino kyekituufu, kubanga naye yennyini mujirimu, mwononefu, naye yennyini ayagala maasi, naye yennyini ayagala bid'aati, ayagala shiriki, ayagala okuzuula mu ddiini. Kati Allah tasobola mumulungamya. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah agamba nti omala kutakabana ku lulwe, abatakabana ku lulwe Allah baalungamya. Kati Allah yagamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, in tattaqullah, bwe munaatya Allah, yaj'al lakum furqana, ajja bateerawo engeri gye mwawula ekituufu n'ekitali kituufu. Ekyokubiri, wayaghfir lakum wayukaffir ankum sayyi'atikum. Ekyokubiri, wayukaffir ankum sayyi'atikum, abajjeko n'ebisobyosobyo bino ebitonotono bye mugwamu. Ekyokusatu, wayaghfir lakum, ate abeere ng'abakola ki? Ng'abasonyiwa. Wallahu dhul fadlin azim. Allah inanyi ebirungi ebiyitirivu. Teeka mu mutima gw'okutya Allah. Bwe bakulaga wali haramu muleke, bwe bakulaga ekirungi kikole,
bw'oneemanyiza obulamu bwo bwotyo n'obutambuza bwotyo mwaka gumu 2 3 Allah n'akutwaliza kweyo embeera ogenda kuva ku mwaliro guno ogw'ensi ng'owekitiibwa Allah yakusonyiwa. Islamic Media. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media.